Kiyinza nnyo okunswaza. Fana yone imala bifuluma oyinza olaba enkuba bwetacha. Banange kyemuyinza okunkola. Kyovala nti mawulire gano saagala kukola mikwano mingi. Kati ng'obufaananyi bwe bugenda bufulumanga nze nzira eri nsirika anti nange wange. No njogerako. Nkukubira nensinga kwakiramu. Naye nga nabyogedde bane waliwo ekifo kitasirikika. Oyinza okuŋŋaana ati sisita wano okolamu bubi. Bulijjo obikka ki? Ngenda okola waki watugamba. Sisita kashala kakalayisi. Naye bali bakulowoozesa nti no oyinza n'obba waayiriza. Kati gwe nga bwe nkumanyi oyinza n'obba temako ekigambo. Nalata n'ekibuuzo buli omu kyeyabuuzizza Shakibu yabaddewo. Abeera waawo because naye kati aleka alinga muzungu. Bwe babeera eri ennyo mu bazungu baadoptinga embeera z'abazungu. Nzumana yangambe Shakibu yabadde ku kamera. Kisoboka because takirina mu feeling mbi. N'akwata kamera. Ate gwe sayima komputu yammwe mwabasa ate kati gwe simanyi oyinza n'okukwata kamera. N'ogisembeza boti nga beehaginze. No baga mwesembereremukko. Do it again. N'osembeza boti. Tosobola kikola. Ndaba obwavu bwe buviirayo kati. Yanyigamu. Yanko yanyigamu ba. Yanyigamu. Nanko twakola twayogera ki? Sikijjukira kibi kyali awo lwakuba nti oba yali mu nsonga yanyigamaako. Wanjukira jase byokwogera nti yatisse omukazi. Nga nange bitanyiiza nange naye obusungu yalina bungi nze nagenda olaba mpandikidde eddaame. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku Nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert.
Saturday, 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k, and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Namukwakula, the resentment. Battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe. N'omu Nigeria, Ken Erics Ugo. Zubeida njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeida tontakura. Ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kyonna gy'osinzira okuba nga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako kansubire nti no bitambula bulungi tuli wano ku Arena Mall Arena nkyogedde tya Arena Are by the I have a R mu kamwa ogambye Arena Tana ndikakyokola oba tutovumye nze oba okutte yamteeka mu school fees n'omuvoola n'essomero nze mpulidde tuli wano ku Arena Mall no, it's Are. Are. Eh. Era nga tuli ku kifo kino bakiyita Black drip. Black. Si black. Black drip. Yeah, the design. Some ekigambo. Ngati twagulidde ffenna. That design what? Eh? Ekitemalayo ekigambo. Concierge. Kasito kyogera. Balongosezaawo bantu. Nedda mukwano ngoye z'abasajja. Buli Saimo wange owonye obusaati buno. Owonye buno obusaati. Nange ne saati eno ogiraba. Engoye maridadi sana. Mutwalo 15. Ate kiwatandise dde sente katongambi. N'owa mukazi wa Brand Shoppers, aba Brand Shoppers azira straight out at Abu Dhabi. 15. Azija Abu Dhabi? Zanze zampalanya nako. Nzinayo si nnyingi. Azija Abu Dhabi? Lwaki toyambala Indonesia? Ate gwe bawadde abanono okusalawo aye akuwa mpeeza bwereere bade manya akuleetera n'ogula 15 n'obwereere bikwatagana bwereere era kiba kya bwereere kuba olina engeri gyokyogeddemu nga nze mmanyiemu abasasula ne babatikkira ne muleeta ne musasula 15 gyo sinnatuukawo naye nga yo ya 15 eno era esaati zolasanga nga bayambadde yambadde wadde 15 naye etoni yeyo yeyo etoniyeemu wano olubuto ndabalugira nzikuse nzikuse bukusi nange ejjo omwana ayina engeri gye yakoze eki omwana ejjo ayina engeri gye yaŋambye ku bantu bakawalaata nekujjukira sane yagenze omanye ebyana kyagambye kitya wallahi adde akwogerako nga nkulowoozaako nga mukwano gange nepulya ennaku anti tonkwatirira nnyo nga mpulira nga gwomanyiira yagambye eki yagambye mbwe abakawalaata muti babakuba ngolo mwera mwe sente zammwe mu saluuni babayisaamu kazigo ne muddeeka mubabeekengera akawompo kamwe kasigala kakuba naye kisiru tosobola kutambuza bigambo bya musiru mu nsi yonna mbwe ekiro ekyakawompo kamwe kakakola kisiru muno byenooda byayogeranga ebirowoozo biri ku ggwe nze wekiwateeka gwomanyi mu nsi muno yegweka gwe nnina pulezidenti w'eggwanga alina nti alina enviiri iye ate lwakyogenda mu bantu abakulu leka nze tonteeka mu ntalo toteeka mu ntalo lwakava mu ntalo wanteeka mu ntalo wano yo bannaye ng'owemulwa wanteeka mu ntalo wano ne bampemula wemula zebampemula private gwe ze bampemula mu lujjute ankubira essimu twatugenda kushutinga pano tutu wangi mukama wange Saimo waaki olya ti ngategedde mukama wange obadde ogamba ki kombera muli ebipi ange akati mukama wange ekyabaddewo bw'omumwa osinikira biti mukama ye tolina kyewaŋŋambye anti muli alya nnyo ati kati ate muwa omukisa kati aba ekyamanya kale ka recording nawulirizanga kate la wangekola screen recording nofuna video nafuna video era video njina ngeri kakulamu naye nga ebigambo sibirina
yanyigamu yanko yanyigamu ba anyigamu nanko twakola twayogera ki sikijjukira kibi kyali awo lwakuba nti oba yali mu nsonga yanyigamako wanjukira yase byokwogera nti yatisse omukazi nga nange ebitanyiiza nange naye obusungu yalina bungiza nagenda olaba mpandikidde eddaame nga bali mpeereza mu inbox kata kati ali atya manyi nakumanya bambi anko owemula eggwanga lino naye ebibaawo omanyigana amawulire ogalaba kijja ebanga weevu ejja neyita olunaku lulina obeerawo ng'olina owemulwa olunaku lukeera bukeezi ng'olina owemulwa okimanyi nti nno alien yalinganga takyala tagenda ku interviews kati yakakola 2 consecutive eza tv ki ate nga Volt TV yasokedde kwa bani abo tabalinaako mpalana kakati era ondabye agenda kukola ne ba Jackstar ezo tv takolangako mu record ye takolangako interviews za muddingano bwezityo so ebintu bikyuka olunaku lujja kukyanga buddandiwa siri ku internet ojja kuba oli awo era ng'agenze na ku NBS ebintu bikyuka ajja kuba atuliddemu olukwe bro naye tewade teyatusuubizaako nti tajja kulinnyaisuubizangako so ebintu bigenda bikyuka ate olaba kati neguni ne Shakira ne baba tuyiyemu nude kijja era ne kiyita kijja era ne kiyita ebanga weevu kyesaategedde ku Shakira kyekyeraliikiriza Shakira specifically simu baagibba yatadde gundi simu ye baagibba kati basookedde ku bifaananyi naye babba iPhone kyekati abadde talina password kyeŋŋamba essimu tumusaasira kibi okubba essimu bazibba essimu era tumusaasidde kyeŋŋamba ku bifaananyi kikyeyeraliikiridde ku bifaananyi ekiyinza obbaawo ebifaananyi ebyasoose abantu babadde bakomplaininzeemu abamu ndowooza batamumanyi naye nze saakomplaininze gwe kyakulumye izali bino ebifaananyi bya Shakira zonna nze bya bulijjo ku Shakira mu kifaananyi Shakira abeera mu nudes mu bulamu obwa bulijjo Shakira abeera mu nudes abeera nude so Shakira is a complete nude kati kikyeyeraliikirira video mu video ayinamuko ka video nga akoze bwati ng'erisa atadde kungulu kuba nange nagambye kale fenna waliwo essimu bwezibula n'ogamba bagenda kutakuba kati nze essimu yange weebula neeraliikira nnyo mwena ne mbakubira kyekisinza okwera yakusimu nga bagibbire kati wali olabyeko kyekyange gwe twala te oba ofunye omukisa lwakuba era nze kale bwonzibe oba osangamu benkuba luseke kyekinza nnyo okunswaza efaananyo nebimala bifuluma oyinza olaba enkuba bwetakya bannange kyemuyinza okunkola obalaba nti nze mawulire gano saagala kukola mikwano mingi kati nga obufaananyi bwe bugenda bufuluma nga nze nzira eri nsirika anti nange wange nonjogerako nkukubira nensinga kwakiramu naye nga nabyogedde bane waliwo ekiro kitasirikika oyinza okuŋŋaana ati sisita wano okolamu bubi bulijjo obikaki ngenda okolanga waki watugamba sisita akashala kakalayisi naye Shakira teeraliikirira nnyo twamumanyiira ye waffe nze no kyabulijjo ebyo kyabulijjo kuyiye kyabulijjo singa abadde nga Lema simu ya Lema ye yabuze fenna kati singa tuli ku bunke nga tugamba mukazi wattu please help us tuwabaako n'omubambi ata nude za mukazi kazi nga ekitiibwa kyakikuumye ebbanga lyonna ne Shakira naye akumye ekitiibwa kyenyambala akikumye akikumidde era tunyolwerwa wamu naye tumusaasidde naye gwe iPhone bazibba anti zomanyi sirina iPhone nange sirina kati iPhone temuteekamu password iPhone si iPhone user kati iPhone we bagibba ekivudde konti ya bbeeyi iPhone we bagibba omuntu anyiga bunyizi n'ate ebifaananyi byo mubamu password anti bwe mubamu password kitegeeza alina yiwa buyiyi byonna okusobola ogikozesa si kyekyo flashing kati ebifaananyi yabifunya ati oba eyamubyamu manyi nze ŋŋamba ayike eyamubyamu manyi oba nnyiniyo yaginonye nnyiniyo ki omanyi kale kama tukyalina obuzibu obwo omanya abawala batugamba nti emotoka bagibbye nga nyiniyo yaginonye mbamanyi nagamba I want to report my Range Rover
tewaliyo mwalano gwe ba Range Rover. Range Rover motoka ya bei mu. Mukwano Masake. Ani akali kalango. Laila. Gamba wallahi. Reporting akali haliya. Range Rover chiganyemu. Nene mbaza na Uganda. Satu mwa tano bana. Nze nina omusajja yangambye okupa Range Rover. Bro. Agala kutemako mutu. Bro. Mama, sheka kuba nange nagambye. Kusanyisiza ati ne kuba Range Rover. Baraka muwala ali mu kigambo kya Lawrence kyayogedde kikunyiziza. Kola. Sijagedde. Kalaba tulaganga nnyo bunafu bwo. Kola. Tulaganga nnyo bunafu. Kola buli bwolaga obunafu ense ekumanyira. Kale tewali osirika muli. Nomanya. Nofa kisiri. Nga lwaki mfe kisiri. Kati buli bwondaga nti obunafu bwo buli wano nja kikozesa nnyo. Lwaki olaga action. Babadde bategedde. Kyenya nti buli wano mukusiibula. Saimo twawukanye mangu. Twawukanye mangu nze nawe. Ngensi gafuluma ab'emikwano ababiri ekyabaawudde kusalawo kwa Katonda. Bannange nanga emusikange yabuze ya Haria. Ya Haria. Yeah. Nga nyini yali wana. UPL. Nga nyini yali wali agitunulako agamba ani kwenjiwa. Agawulira nno omusiru oyo. Badde nakuwa kaadi wa. Ne bambye abasajja mba mutuwadde emmotoka mutuwe kaadi. Ate abasajja baakulaawo. Mutuwe kaadi bambi nze era bannange tosajimpa ne neyagala nga sirina kaadi. Omuwala wolabira emmotoka nti gy'olina balina gwe baagijjeeko ejja togimanyi. Ejja togimanyi. Halo? Shami mweluddawa? Jangu ono ne kino. Jangu ono n'akantu kano. Akaki? Akuwa mmotoka. Ngamba anti obuuza eki jangu. Jangu come here. Jangu oba toli bize jangu nnyo jangu speed. Notikaonaga kwata ebisumuluzi. Kwata ebisumuluzi ebyo. Vuga emmotoka. N'omutunya n'omugamba anko oli bulungi. Ate jjukira ka speed kakwerako emmotoka. Tojjukira saba kaadi. Okubira bukubizi banno n'ogamba sa emmotoka akikkiriza omusiru ampadde emmotoka. Kyami emmotoka kihariya. Araba basajja jjukira. Ojjukira luvannyuma nga bagitutte n'oga omusiru saamusaba kaadi. Araba basajja Katonda bayitiki. Kino njala kibuuza. Nze kibala kitera n'okungumya. Eki. Nze bangamba. Ng'okiteeka mu feeling y'amaanyi. Kubanga kingumya. Eki. Bangamba abasajja ababi baba ne ssente. Kati nze kyebula abantu bwezimbula. Kindeetera essuubi. Nga kasitembera gye ndimu endeetera ssente. Kyekingumya nti kirako ekyambuza. Gwe abasajja ababi balina ssente. Ekivuga kati fe abalungi. Ate oba tolaba. Oba omulaba nga malayika. Obuzi bagamba kwerabisa mu public. Awo. Wokka. Ate baagala nnyo kamera. Be bakyasinza okwagala serefi. Be bakyasinza okwagala okwogera. Ono omubuuzizaako. Abeeranga ffe tubadde tusazeewo ffe twagala mugane eddala gwe naani wakulaba kati gwaga muko nga sinaba nakugamba nti Saimo omukulu ono abadde andimu ajja naga muko bakuwa ekyokulya n'ekyokunywa ezo zikubeeremu banyumirizaako emboozi y'omuntu omu ng'alina sente z'omuntu omuzaalya naye nga tayagala kifaananyi waliwo omuntu nga ye ekifaananyi tekyetaagisa nga wa munkukutu n'asooka amusoberera n'amuva emabega era nga bw'akisuula nti amukuba ekifaananyi yagaana ekikyawo lwaki oba olya sente z'omuntu akutuusaawo nze ekyemba manyiiko baagala obutaala omusajja yakaaba naye yagamba mu yasinga omukaabya ne bankwera birthday party nga bali babiri nga nze owookusatu birthday party ne batimba ne bateekako nesowaani z'abantu abalala naye nga bali kaabo birthday boy birthday girl ne birthday friend munne ow'enzibizi obaayo ne munne oyo ow'emmizi amanyi omuntu wo kati emisowaani zendo abamugamba baaliwa naye annange nedda ate abasajja munaye bakolima bikwata mukama abawulira abawulira mangu munaye bakolima ne bikwata mukwano bikwata
era mubakuule nga mweddamu mubakuule nga mweddirize mu mitima bakolima bubi ate banga munanga basajja bakulu tebalina kyamanyi kyebeetaga jasagala kampani nakubanga ndi nammwe ne mbagamba bannange sayima onsaba mumbulize ku mwami kumuzaamu manyi kumulaga nti ayina essubi nti waali nti ayagalibwa olwakwata omusimbi agukuwe naye nze kyabantamyako mwe baziba abatirawo tebatuwa abako bamanye bawayo ekyetaano n'ekyekumi mafuta gakubeeremu ate mukwano bakuweze bampa okola ki ozza muzigo ki atisi oba bakuwadde haliyanzi bampeyo primo ate mukwano weyagalizza nnyo eri nga netadeka akakookolo we nti bayo bakwe primo bakalya ebya Simon mpe namba ya Shami mukakadde ku simu Simon wafuuka pimpu oba pimpu obulaba naye bannange ennaku zino bangi bapimpu tebalina sente zebafuna babawa emitwalo 10 tebamanyi mulimu nze nina pimpu gamanyi wano mugagga akola ati pimpu oli akwata obwana n'abuteekamu sente kati ate yo kireke kati yaba agenze mu ebyo ningamba bino ebyampa namba yagundi naye naawe akakadde osussaamu banetanga mmeka oba ogaba ki okolamu nnyo sente buli omu asigaze ebibye osigaze namba naye asigale n'obuwulu bwe n'omutima okumutta gwe buli namba bwoba ogigabira kakadde ali ninaba mmeka naawe era benneetoddemu tebasukka 5 6 basukka si bangi nnyo basukka nolinagamba mpe namba nja kukusanyusa n'omugana sooka oteekeko ale sinaluka kwetyobola kutuuka waawo kale okola otya sente bazikuteera ku simu nansirika osengudde ozijjawo ofuna location wozikima kuba esimu ereka obujulizi alize ebyo binkwatako ataga nasaba ono ne banfera alize awuze eyange biggwera ku namba bw'oluwayo namba nga gwekivaamu sisettinga nze siri midfielder kusettinga bateeba naye olina emirimu mingi ekampala banawo tebayinza ssula njala kati nze anko sendi yangambe ekampala bana emirimu 5 omulimu ogusooka gulemerera emirimu ena gikutaasi omulimu ogwokuna gulemerera emirimu esatu gikola ki ogwokusatu bagufanga ogwokutaano oguddamu kati goyinako emeka nyinanga 6 otunda enamba oli munnamawulire nange ndi kyamagusi weetundawa sinafuna nina neyansabye enamba yo sinafuna ajampa akakadde kange sinafuna naye bansonga nebagamba nti naye Saimo oli mu ssente ebivubuka ebiringanga ku birimu ssente nange nenegattawo nga bizinesi awa sinafunayo kira obulamu bubuzika nyama naye banaye sente zigenda kuntwala mu kimu obulamu kimu kati olina obba nantambulayo kukyukamukko katono va ku ebyo ebyanguno n'ekirala arrogance eyina okuvaamuko onaba onaofuna ku sente z'abamami ate arrogance terina presenta gwe yatwala ku kyeyo nga tannatuuka bamugamba omukazi gyenkututte bw'otuuka eri gwakola kino ate yatuukewo omukazi yamusasudde ate agamba omukazi gwenkola kino abaayi yabadde yali amanyi akyali Uganda naye kati gwe naawe nkulaba tosobola bamami emputuyo nyingi mukko ono temwamugambye eki maama ate yayagala muweeweete ati mami twamugambye akoze atya bwatuuse ate ayagala nze mpeeweete ate nze nsasula maama tusonyiwa omwaka yategeddemu nkirala mumunone nedda mami leka tumunyonyole bamuzza kati gwe tetugenda tawaana yadde okukusindiikiriza gweoyinza nakutuuka butuusi nga bakakugamba hayi nodda empisa zo oyina kuba ngaoli mugonvu nnyo ate eseza ensi eba erina okukuba nga ekkubya ennyo ate nze tetennantandika ate kasa omusajja ensi tekkuba nnyo ku mwana we asooka oyo n'owokubiri yinza obutakukuba waliwo nawayinza okukubira ku 5 namira akaweke kakizaala kulumba bakuteekamu akaweke nayira bulijjo njagalaku akaweke ako kaliwo akabasajja bakabateekawo mwina koiro babateekawo koiro nga abasajja abakazi
yaffe egenda wala muyamu egenda era wakazi egenda bisajja egenda wala omira mmire nga mpeke nedde yaffe tetumira mmire annaffe yaffe ne yaffe tugimira nekkirira gwe saima ina implant alai naye olaba tolina gejja nnyo nti ajja bbulira mu nnyama kabeera wano bwekati nga keesimbye bwekati wano bwekati nga keesimbye kati kambuze kaziyiza katya olubuto ate omuzungu yakyesigalizaawo saakitegeera bulungi naye akako katandise obbula bakajje mbakuteekemu akalaka myaka emeka 5-3 naye ntaddemu 15 nga ndoza tekaliyo nga ndoza gye naatererera alage owaayi gundi wamulabye walabye Diamond Platnumz ne Zari n'abaana baabwe abaana abo bakulowoozesa nti cooperating nyangu naye ekola eyo waabwe era Zari mu butuufu bwabyo Zari muzungumu omanyi nti muwaffe mubaavu kizibu okusinkana x nga balina abaana abo nga banyumya bulungi bwe basekaasekamuko ne beewa ne haga nga bagenda nga ekifu taminaamu feelingi ate ng'ali mu naiti wano muba mwemuti banaye yangwanza omusajja ankubira essimu buli sawa bwokwata essimu yowewaka hani yogera n'abaana bo nze njagala kugenda kwebaka wakyojja ekiro bwe nagundi gamba kitaawo nti no fees babeera bakuguba banaye tetugenda kuddamu kukwira ssente za fees ekirala ab'essomero ndowooza ogenda tandika nga okutuuka ku ssomero weeweerengayo fees naddamu natuna emabega musajja natunia omwana n'agamba gwe nenjala nga zigubye bakime ozikuute bw'otagulira sitiruwaya zinaabeerawo zitya ate mune si gwe asinga okumanya okulabirira abaana ffe tetulina kye tukola obwenzi bwakutwala mu kudda mu kuzaala mu bakazi balala kyokka otulekania ng'enjala bwe zigubye wabula nze yangu antwala abaana nga tonna buli muntu yandifunye ku ssente nze naye bali bakulowoozesa nti oyinza n'obba waayiriza kati gwe nga bwe nkumanyi oyinza n'obba temako ekigambo nalata n'ekibuuzo buli omu kyeyabuuzizza Shakibu yabaddewo abeerawo awo because naye kati aleka alinga muzungu bwe babeera eri ennyo mu bazungu baadoptinga embeera z'abazungu nzomana yangambe Shakibu yabadde ku kamera kisoboka because takirina mu feeling mbi n'akwata kamera ate gwe sayima komputu yammwe mwabasa ate kati gwe simanyi oyinza n'okukwata kamera n'ogisembeza boti nga beehaginze nobaga mwesembereremukko do it again n'osembeza bwoti tosobola kikola ndaba obwavu bwo bwe buviirayo kati okikola tokikola unplanned kid amanyiro mwana wa jjajja Masaka kamanyiro ki nga nzija ng'ogamba mukyalawo mutereremuko nga bewahaga nawulidde Diamond ng'asuubiza abaana b'ebintu anaye buli musajja akole ku ssente no now Mama T has to take you in the morning and get a passport. Now if you don't get a passport you won't come to Tanzania and I want to go with you to Rwanda ngamba mama kati awo Simon nga yawukana n'omukazi bamuletedde ku baana balaba baba kusanzana mu paaka takisi ono aleekaana bweyogerera ekireka bbanda eruzira mutungo bina kazi wagamba siwulira ayogera njagala genda nti abaana bo bagamba fiizi olumu zikalubamukko naye kati maama agenda batwala wali mu supermarket abagulira omugaati ate nga alimba maama agenda bagulira omugaati omanyi bazadde baffe balimba sweeti ne batamugula sente balinga tebalina mbeera yalinga si nnungi tingene nkuleetera sweeti sikangene nkuleetera sweeti n'ayitamu temwakula yabakuliza ku bulimba naye mwakula naye nga lwaki olimba omwana muno ku nnusu 10 tolaba nti yakuyigiriza n'ababo katolika obalimba yakuwonya embeera bakazi mmene basajja metemete agenda mukulu ogenda ne kuba neiba nga balya nkoko ng'agamba mwesirikire wengenda mu kyalo jjajja agenda bawa nkoko ŋŋanda nakati jjajja tatuwanga nkoko kaswiti bandi katuwadde nga jjajja yatuka kufanga enkoko eŋŋanda tagituwadde kandwako mwakolamu bubi nalabye engeri sente weeziri abasuubiza ng'awulira kiva ku mutima nti sente weeziri ng'omwana akabano it's okay I'm coming back
ni wane waffe mwana akaba nako okaba biki ani gwokungula okaba ki oli musezi tugwa kitaawe nga naye ali awo sajja namtunako bw'ati naga ye kibiki kyenjogedde bakubulire bwenzi omanyi nti nno omukazi wano yekyawa ne bba obusungu tebukoma ne baawukana buli omu n'awasa omulala buli omu n'afumbala basigala bakyevuma era zali yeetaaga navayo n'atubuulira bukodyo ki bwakozesa okyawa otya omusajja oyawukana otya omusajja n'osigala nga tomuyinaako buzibu yadde ne munyumya ne mutuuka ne mukuza abaana bammwe abaana ne babiraale nga tebakifiiringa ate kimanyi nti abaana eka bakimanyi taate ono waali omulala n'oli waali kwegamba mwana muzungu nnyo ekyaki nze njawukanye ne ba girlfriend bangi ne sibayinaako girlfriend ntwagala abewazaalamu anti sinazaalamu bangi kati sirika mukwano tunyumya ku bantu abazaddemuko ku baana ne basigala nga beeyisanga abantu ya like sente nendowooza olumu nembeera obusungu babuviira ddala wala akatimatima kakanyinzo atuyinza okuddamu ne tweyagala kasinga okubeewala nedda sikeeko n'obwavu buno bukuleetera okwogera ebigambo lumu byotandyogedde ate era n'ekirala kyendowooza ekikulu tewali kiruma mu break up nga kwawukana na musajja nga mbadde muli mu nnaku nekitereera kiwaamu nekigaggawala nga mubadde waawo ekyokulya temukiraba anti eno emboozi tekoma ku bakazi oyo alikyali kubanze amaanyi gange gonna gali mwoyo namusanga talina yadde 10 mulaba avuga lenjirova bana ekikuyitako mu UBP nokamanze nina ekisiraani otandika okugamba abantu weesirikire oyo temanyi yajja ssente nze nabeera n'oyo obulamu bwange bwonna mumanyi nnyo niba kiva ku ki emboozi z'abakazi tezikoma ng'avudde ku musajja omusajja n'agaggawala buli kibi kibako oyo omusajja amaanyi ge gonna n'entuyo ze n'okuba nga akyali mwavu yansiraanya nze nalina empewo ezirina ssente yazirina oyo buli wamu wengenze baŋŋamba empewo zange yazitwala wayi gye zaatuwanga nga tuli babiri zaali tezinnajja ate ekinyangana mukukwera kukyawa mukazi nekifuna omusajja alina ssente ate omukazi yeetaaga emyezi egyo okola ki okukyuka emyezi ebiri mingi nze nalaba shibono wamukunja gyali myezi ebiri shibamukunja kyali kireki shiba naafuna kukwata bukwasi kiti ya makeup bulash nibaleta engoye empya nga sinyambale mumanyi n'emivumba mirungi lwa nnaku naye olugoye olupya lwesigaliza ekitiibwa era bw'olwambala olaba enkyukakyukayo ze mama wange yakiŋŋamba nga nendowooza nti oba maama yeejalabye naye olugoye olupya agula olugoye n'asooka aluma kaliboniko emabega n'akaggyako n'erinnyo ne libula ovaamu abatafunanga ku experience yeeyo n'okasika ne kagaana zaate sisuza lugoye osuza olugoye lutya ng'oluguze olwambalirawo sisuza lugoye ate sirisosa mu omo werukalira weruyulika omuntu yenna bw'ajja oba ekintu kyonna nekigwawo kati nga bwendi wano nga mpulira bubi nga ngenda wali nga ngula essaati eno nga ngireka wali kizibu nga bagikubeera bwereere badde nnimba yadde intro kizibu nga yabwereere ate 15 gwe mmanyi omutuufu tosobola amazima olugoye olupya lwesigalize alla nze era olulugulawo wennyini nkyusizaawo luno nenteeka mu nsawo sikola kyokola saagala kulimba nsi n'ogula omuvumba nga gwevunze buuti ng'olina okuddayo ogwoza kati ate talikinyiiza mu muvumba n'olugula nga lwefunyiza n'otuuka oddooza n'olugolola nga mulimu ekituli kalotonda wootuukidde oterera ng'oba omuvumba ogugula nga gwevunze n'olugugolola nga mulimu ekituli nga tokyalina bwoddayo anti oba olonzemu bano 3 100 oguzayo otya ekyalo ekyandabye engoye enkadde kukwatamu empya tebazikwatamu enkadde ng'olina okuddayo terwaganye okutuuka kati olina okgenda okwatemu lukufiitinge empya tutera zisalako naddala ffe kati abampimu tutera zisalako otera nnyo okukalubiza okufuna zoyagala sayimujja nno okukola wekka kale no ngatta ku kyoyogedde naye obanga kikuyisizza bubi sole mayinze mama yaŋŋamba kati oba ne saati terikaddiwa mpya
bagikuwa mpya lwakwali waliwo n'empya ze China nazo zisukke saaki z'empya ze China waliwo Muzambala ne tubasanga mu kibuga nga mwenna ogamba muyina essomero lye mugendako bannaye nina essaati yange gye nnagula n'ensanga omukiga sikuyinaako obuzibu wali ogyetikidde mu bumonde naye wankola bubi nalina mukwano gwange gwe nali naye n'asanga agyambadde ng'ate ye esiwuse ng'ate ono yakagigula mpya ng'eyo oli esiwuseko ku kitogi bw'ati ate nga naye Mukama yamukola bikolo nga gy'ayambadde kate yeeyambule nze nakirabako bagenda bazambala mutuka mu kifo nga balimu ngaabo bana omwana sisimiri gye yasooka okukola ogimanyi aba7 nga bakedde wali kugambye muyina we muziguleyo wansi ne muzambala mu kibuga nga mutambula nga bagenda okugemebwa si buli lugoye lupya lwe twogerako twogera ku brands kati gwemba brand ki brand bread let it pass nze nkyaswala gwe toggwangamu nsonyifu sigala ng'oswala oyambala brand ki ey'engoye manyi buli muntu abaako n'engoye ze zayambala nze n'okuswala kuyita wali ndi wano bakoddomi bange mbatumiddeko we muyanga munswaza mugjeeko abaayi lwaki bw'otumira bokka andi be banswaza abewaka kalima amayinza okunswalira nge bambi era agenda n'ekiriwo agamba yoyo mwana wange yoyo golden boy of Africa bakadomi batera okugamba naye omwana kiki yatuleetera n'abaana bo bambala ngoye empya wafuna edduuka bwereere tokyamanyi naye bayimirira nga bagulira abaana engoye naye olaba amawulire mugafunyemu togula mmere Kampala abaana bo tebagula ngoye neera ne tukusanga ng'omukazi tomututteko yadde Dubai sente ozikozesaki okakkanye kati esaati ziizo bakuwa za bwereere from UK naye UK atera okubaamu bagamba ekidiginigi kibeera no wansi kati owulira wakaka gwe UK atera okubaamu used kati engoye eno bakaleeta kuliko akantu kali ak'emabega ketugambye zengoye zange zonna nino ziruma wano no nze akantu ako kali kankutudde erinnyo all my cloths zonna luzungu badde tutabuse ingato nisi ningato mpya wa Italy simanyi kati ate obe nani agimpa naye nze kugambye egguliro olifunyemu sayimo sama bulijjo ŋŋamba kiwatandika olugezigezi mu mawulire toyina kyokyegulira naye kuva ddanga nina olugezigezi naye ate kati wasukkamu saagala ndulina kutuuka nnyo wala naye kuva ddanga ndulina era tewabaawo agamba nti nalufuna andapati ne vesti wa oyambala kikaki zikyaliza wano zikyaliza wano zino ezikaluba ezinaanuuka ndabugundi mixture ngula emu ogula kana akamukamu kapisi kamukamu bakayita batya saagala ndibagambe nti sikiwusa omala gagula kotoni gosanze toyina kika kyoyambala kya vesti ebiri munda no ne munda olina okuba akatambala okwata ki alobaya kumanyira nakatambala kagenda okuzangula entu eraba brand tabono I'm officially a common person invuddeyo mu baserebu amalala gakuwedde si malala kawowo ki of recent yine kubaki era nayo bagimpakaawo naye mwali tujja mu mawulire ali batukoze bubi ate munaye bw'ova wano baba tebakyakuwa andi akuwa akwetaaga kikko kino baba tebakyakuwera nze mu byensi by'e Kampala kuba nti bantu abo bakyasobola ate era si buli omuntu bamuwa ekyo nakyo kikulu nnyo ojja kuddaawo onyigira abantu nze nga sifuna ogambe nti nze nga tebampa si buli omuntu bamuwa mwebale munnaye abatuwa banna ababeereyo ne mutulowoozaako n'ogamba ye Shamimu kamuweerezeeyo kino oli n'akuwa engoye oli n'akuwa katiketi oli n'abeeraawo n'agamba munnaye manyi Shamimu mbaddeawo ne ŋŋamba ye kankuweerezeeyo kino boolyawo ate nga kisasudde n'okisasulira omusolo njagala genda mwali kati era waliwo agenda okumpayo katiketi ogenda South Africa tiketi ya bule bwerere wakubye luseke nensasulira etiketi genda South Africa schedule tight next year schedule tight South Africa ngende Masaka Masaka ki
naye Masaka yakyuka musite kale byebyo nno ndiramu bajjukiza Zubeda bya ntalo tuli munnamukwakula kokomaawo nsipa ku sente za table lero meka twadda mu bya mwezi lero meka ati muva mu bintu by'ekisiro 19 waliyo kampani kasuna 19 nikebeyo eno oluseke teruliiko mwezi emnanga lenze sikwanye luseke yenani genzeho ku luseke waisayisayo dda payipu neno nange nsuseemu nedda naye lukube ng'okyasobola nga bakyayinza n'okkuwa abantu batakuba luseke ng'okyasobola ng'okyasobola n'obbakuba oluseke beetaaga okyasobola beerabira mangu batijja mangu kati nfunye ono wa black drip mukazi musajja naye amukuba oluseke nga bwe tutunda engoye onoowulira naye buplanned kid wano tewali wani planned kid okujja nga bamwambaza ngoye z'empya kujja kunywa ice cream nange ni planned gentleman I've planned my life toyinza kubanga oli planned nga bakyakwa essaati andi eyo plan gye nnina kati wanaakusaba olugoye ogenda kusooka kuba UK ate nze taata we planned kid asaba okuleka tali planned planned kid aba yagala just company zibaddage nange neetagayo ba planned friends saba nnyo emikwano ng'olya gigwa kuba kati singa oguze tebo nga 5 singa wali planned friends serena mba sigenda gyejuze bala banaagula ki naye kati olaba neyo yennyini oligikubirako luseke katonda ekyobugaga kyenina mumwa olya ku mumwa anti we nabagamba bagamba mbu twasama nnyo ne bagamba ffe bemuvuma okwasama tulya ku mimwa musekeddenatandika okwasama dira n'omugati agulira mu budde abaana basoma bamama baffe bafunako okulya anywa ku mata oba tanywa mama wange esiba abeereyo neyeesalirawo kompeerezayo ku mutwalo nagamba nva mu ddwaliro bagenda kukubira ezo noza meza 3 ku miliyoni 3 mukeereeko bannange banywanyi mujje mugule ku tables mugulire ku bantu waliyo omuntu okimanyi waliyo omuntu eyo atagenda gulirayo ku bakyala batagendangako ku Serena yagenda ku table yo mugambe naye kati maama tokyamuka nnyuma ye bazadde baba bamateeka maama omuteekaketeeka nga omutadde awantu naawe ajja tolina muteekako principles nga olaba owa kamera toyogera kigambo kyonna kintu kyonna sooka ompereze ka message njogere ombuulira ani agambye waawa waba atandise okwogera omubeera wano nga bw'omulinnyako lwakuba ekizibu kyabakadde tebeefuga owaaya tonninnyira